Aja nazizike basa ngenda sabuzibira. Kuzeyo. Tamani date basa zenda kuzibita kumugaba yaloza tata. Tata omulabirizi agenzo funa kifa. Tata yakopa kinalo amuleke musajja wakaba. Alina okusibula omulabirizi. Ne tata yakopa kinalwa. Tata kinalwa webale suuti eyo simanyi bakudesigninga. Nayo aha, sebo zijude. Omugolo omukyala azino todda. Yakujja yagasola maaso g'omulabirizi. Zinonye. Musajja mukulu awagera zikawo ekisodo eyo. Wano wandigenzo. Zere kinalo wandi mulese. Omukinalwa. Nzalibwa mukadde wa fone Yakobo Kinalwa Kasozi. Gwe tubadde tusanyukirako leero okusooka anniversary ye ey'emyaka 3. Taata agenda kuweza emyaka 95. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 1 January. Naye tulwetuuka January nga 1 gaba mazaalibwa ge. Leero tufunye omukisa Bishop Ernest Kito Kagodo owa Mukono ne mukadde waffe yawummula Mukulu Jackson Matovu n'abasaaba dinkoni abangi n'abasumba abangi n'ababuulizi n'abantu bonna be batwegasse okusanyukirako mukadde waffe ono Yakobo Kinalwa. Abamu basingamu manyanga ssentebe kubanga yali chairman wa East Mongrels Cooperative Union. Taata yatuzaala era n'atusomesa. Era Bishop wabadde ayogera abagambye tumuweerera abaana. Oba oli ebimu ku bibala bya mukadde waffe ono kuweerera baana. Yebuvuddeko taata yakwata eka z'ettaka 5 bamanyi kusomera lyaffe ery'ekikakkanya. Ekyapa n'akikwasa kyaki. N'agamba obulamu bwange obw'okunsimbu maze. Naye buli awulira muno Kinalwa yakutte eka za 5 eziri ku main road n'azikwasa ekkanisa. Bagamba muzeeyi lwaki yayonoonye. Naye yessanyu lye liri mu kusanyusa Mukama Katonda era akyamuwadde obulamu. N'ekyo bassebo ne bannyabo omukadde waffe bwe yatuzaala yatusomesa. Oba oliawo Mukama Katonda kyavudde amujjukira. Ajja kukozesa omukisa guno okusaba abazadde bonna gye bali baneemuweerera abaana ate era mubaagale nga ffe taata waffe bwe yatwagala. N'olwekyo bassebo ne bannyabo nsonga nkulu nnyo. Tusanyuse nnyo Bishop waze ne ttiimu yonna ate ne bajja okwongera okusabira mukadde waffe okumuwa emikisa n'okuwangaala. Tusaba Mukama Katonda ayongere okutuwa obumu ate n'okuwangaaza mukadde waffe kubanga ayagala nnyo ekkanisa looza ne Mukama kyafuddamu agadde. Mikwano gyaffe ng'omubaka wa Parliament twayitako ku tteeka eryo erya insurance nga tusaba nti omuntu owa bulijjo nga tonnagendako mu malwaliro ago kulaba kiriyo bassebo ne bannyabo embeera y'ebyobulamu biri bubi nnyo. Etteeka lya insurance lijja era tujja kusaba gavumenti ate yongere okunyweza abantu basobole okusobola okulaba nga basobola meetinga insurance costs. Bw'oba tosobodde zimiitinga ogenda okujjanjabibwa lw'olwadde omusujja lw'olwadde kino ogenda okulaba nga ssente nnyingi nnyo. Mu nsi ezaakula insurance tteeka buli muntu ateekwa okuba nga asasula health insurance. Mu Uganda likyali wala naye nga nsonga nkulu nabadde nsomako mu nsi emu ndowooza mu UK minisita we yavuddeyo n'ayisa etteeka ne bagaa tuyisiza etteeka teri mwana atanaweza myaka 16 kuba ku social media. Neŋŋamba wano ewaffe kisoboka kubanga abaana baffe nabo bagendeddemu mu social media. Kati etteeka lino eribanga lizze erya health insurance tujja kusaba abantu baffe balijjumbire. Tebanjagala okwebaza Obwakabaka bwa Buganda kubanga ye Kabaka yakirabirawo nga maaso moogi era enteekateeka Obwakabaka bwa Buganda mweri era etambula. Tujja kusaba gavumenti ebyobulamu ebyongeremu ssente zino ze tuwulira ezigenda mu birala ozo weno gase nga batuzimbiddemu eddwaliro kati fe tugire no beekawolo eddwaliro ffe baagana okulitera ku mutendera oguddako ne balirekanga bwe liri yerijjanjaba abantu abavudde e Buvuma abavudde e Kayunga abavudde e Mukono abava e Buyukwe bonna abafuna obubenje ku highway eno babaleeta wano. Okimanyi nga n'ofunira akabenje Nammanve balina kulifaalinga Baaka Tulugazi oba Kawolo. N'ekyo byonna byakusomooza eri gavumenti eno kyetusoowooza mu yali badde eriwa priority ery'obulamu. Tubadde ku ssomero lyaffe erya Kikakkanya Primary School Church of Uganda. Kikakkanya ku kyalo Ddungi mu ggombolola y'Engodde. Olwaleero lunaku lukulu nnyo nga famire awamu ne taata waffe. Taata
waffe yalokoka ng'ennaku 16 ogw'omukaaga 2022 ate n'agattibwa era ennaku z'omwezi ze zimu mu mwaka 2023 kati badde tujaguza era byombi okulokoka anniversary y'emyaka ebiri mukama atukolese baana waffe ali ku myaka 93 kati nga ye mutandisi ye bamu ku batandisi bamukono dayosisi bafawunda asigaddewo omu bwati ku ttiimu eyakolanga ne artificial control oyo tulina omukisa taata yakuzaala abaana bangi ate nga tuli bumu taata waffe eyasooka okuleeta kuno amasannyalaze mugajje mukwe kilomita 7 nga yagaleeta yekka yekka ekyo tukyebaliza Katonda taata waffe ebintu ebyenjawulo mu kitundu ate era mukwebaza tuli bumu yasomesa abaana bonna alina gyali mukama gyamuweredde omukisa naye era twebaza Katonda kubanga taata waffe tumwagala nnyo Katonda amuwadde obwongo ekizibu kye magulu n'obwongo bw'okukola olwaleero tubadde n'ekitiibwa okwebaza Katonda Kagodo ye mukulu waffe kubanga bwe yali agenda n'okutiikirwa yajja wano taata n'amusabira omukisa ng'omwana we n'agenda bamutikira ng'emuye kanisa mweri tubadde ne Bishop Matofu tubadde ne bakyala Bishop n'abaweereza bangi twebaza Katonda olwa Reverend Muyomba eyamwatula obulokozi Reverend Muyomba yakulira abaweereza bonna mu mukono dayosisi yamwatula obulokozi omukolo n'amalirira era twebaza Katonda omwana eyatula obulokozi era musanyufu nnyo ate n'ayongera okukolera emirimu twegaliza Katonda amwongere emyaka mingi kubanga tukyamwetaaga linnya lya Yesu kulembeze ng'owegombola tufuna emisango mingi mu musanga abaana bamaama omu bataata omu naye nga tebakwatagana naye twebaza Katonda ffe taata tuzaala abaana bangi mukama tuwadde omukisa nti buli kintu tukikwatira wamu ekibi n'ekirungi okulaba nga tubeera bumu nga tusikiliganako emigugu nga Bayibuli bw'egamba tukubiriza abazadde bonna okwongera okuweerera abaana baba basomye baba n'emikisa egy'enjawulo tukubiriza abazadde bonna okuweerera naye okuva taata bwe yakwasa gavumenti essomero eryo sirabangako kizimbe na kimu kipya okugjako toilet ya World Vision naye nga kise government school era Headmaster akoze ripooti n'agamba tulinako abasomesa 4 aba gavumenti basebo ne bannyabo mukadde waffe alumwa okuwa essomero mu gavumenti ate gavumenti n'etabifaako netulowooza no ssente ze basiiba baddiikuula ze bakozeseeyo senga basadde mu byobulamu oba ne ziteeka mu byenjigiriza kyemanya eggwanga lyaffe lijja kusobola okusituka mukama Katonda nga ye mubeezi naye tulina essuubi mukama tajja kwerabira ggwanga lino kyemanya ajja tuwa obukulembeze obulungi bwa bannayuganda era tugende mu maaso kukyokuwambibwa gange ng'ekugwa ddaani azaalibwa omukyala Margaret Nakiyimba n'omwami Yakobo Kinaalwa Rugira Mamba Akabbiro Muguya guno baguyita Ddungi ekituleese wano ku lunaku luno okukuza olunaku lw'abamuzeeyi abo babiri nga ennaku z'omwezi nga 16 we bagattibwa era tulukuza oluvannyuma lwa mwaka nga guyiseewo mwezi ogw'omukaaga nga 16 ekituleeta wano okujaguza bwerutyo mu mbeera eno okujja mu mbeera eno mu bintu nga bino naye tusaba abantu bonna bino byonna olaba nga tuli obumu mu mbeera eno abazadde bafeeyo nnyo okuweerera abaana buli okuweerera abaana w'omuweerera omwana aba talulunkanira bintu bino byammwe ebyabazadde omwana oyo aba n'okukola ebibye
ng'ono omuzeeyi we yakola ebintu ebibye n'akwata ettaka n'agabira ekyagi yiika 5 n'amaa n'agizimbako ennyumba n'agizimbako n'azimbira abawule bonna n'akola buli kimu n'azimba amasomero. neffe ebyo byonna bitusanyusa nga ffe abaana abazaalibwa mu nnyumba ye eya mwami Yakobo Kinaalwa. tulina essanyu lingi nnyo lwe tumulabako nga mulamu ng'aweza emyaka egyo egy'obukulu. obusi n'emyaka gye naye tugisanyukira mu January aba aweza emyaka 95. naye nagwo tubeerawo wano ng'ennaku z'omwezi gumu ne tusanyuka mu mbeera ennungi. naye nga bannaye kyensinga okubiriza ennyo tuweerere abaana. buli woweerera omwana tagenda kwegomba bintu bya kitaawe. omwana akola bibye okulaba ebimutwala mu maaso. era kyova olaba lwaki famire ya muzeeyi Kinaalwa abaana bagagga bonna. abaana buli mwana alina ebibye e Kampala, tasobola kululukalira bino bintu bya ku kyalo. lino ttaka lya taata we Yakobo Kinaalwa. naye naffe tufuba okulaba nga tuweerera abaana abaffe. buli omwana abamu bali bweru, abalimu bali mu masomero era g'amaanyi. tufubye okukikola naffe nga muzeeyi waffe yakikola okuweerera abaana. so nga nzira wammanga bino byonna okujja okukwata omukolo guno ogwa kitaffe oguweesa ekitiibwa. mwebale nnyo mwebali ddala bannange, mubeere bulungi. oli bajje basobole bakebere nga baagala bagabane ku by'obugagga by'oli bye yaleka. nebagenda ne baziikula n'omufu kugamba okubeera nga batyoboola n'ekitiibwa kya mukadde waffe oyo yafa Kafeere yali omuyimbi w'ekitebe. ebyo bibeerawo lwakuba abaana tuba tetubayigiriza kukola, tetubayigiriza nnono yakutambuliramu. niye wano olwaleero olabye muzeeyi asomesezza abaana bangi babadde mu bifo ebyenjawulo. kuba wano balinako n'omubaka wa paalamenti ey'ekkumi n'emu. balina abakola mu banka, balina abakola mu masomero nga ba inspector, waliwo ba town clerks. kubanga ye yabayigiriza ekkubo, alina abayigiriza n'okukola ate n'abasomesa. so naali agadde nti mu mbeera eno yonna wadde tuli mu bubi, omuzadde afube nnyo okusomesa omwana omuyigiriza empisa. tujja kwewala embeera okubeera nga twawukana ate n'okubeerawo ebyo okutabanguka singa yaba akoze eki. wano nitucelebratinga era taata Paul we yafuna obulokozi ate era we yafuna n'embaga. embaga yaffe yaliyo emyaka 3 emabega agutali sibini kyake ekikakanya era nga omusumba yennyini omulabizi ennyini olukitto y'omu kubagata taata wamu ne Bishop Kazinda Mugalu. era wano Bishop waffe akira nnyo Archbishop Sole atana okujja wano n'atubuuzaako kubanga no taata munneewe nnyo era amuyita taata we. so mu bufunze gw'omukolo guno gutuliko olwaleero. amannya nze Noah Semakobe Noah, omwana wa taata Yakobo Kinaalwa ne maama Margaret Ssekandabo Nakiyimba. omukisa gwe tulina ffe taata owaffe olunaku olwaleero lwasanyu era neebaza buli muntu. tujjukira taata okwatula obulokozi emyaka eyise era nga Bishop Enos Kabodo yabaddewo okukulemberamu omukolo guno era yakulembera n'okugatta era Bishop tumwebaza okutwala. taata waffe Yakobo Kinaalwa tetusinga okumwebazaako kwe kutuweerera. taata yafuba okulaba ng'aweerera abaana be bonna, buli mwana n'amutuusa kukula eya digiri. ebiseera ebyo twalinanga Makerere University era abaana abasinga gye bafunira digiri esooka. taata yakola okulaba ng'abaana bano buli muntu yenna amukulize, buli mwana amukuliza mu ddiini. taata Yakobo Kinaalwa we twali tukula nga buli Sande saawa zigenda okuwera emu nga buli mwana azukuse agenda okusaba. era gwe mumuli gwe baakoleramu okutandika obulabirizi bw'emikono okubujja ku Namirembe. naye taata atujjukiza nti omubala gwa mukono dayosese essaawa eno kwetambulira ogwatwagala nenga gwe mubala kututambulira. abaana ba taata ffenna tutambulira wamu era tusaba ne taata wali baavuddewo gyomera okutambulira wamu.
twagalanenga bwe mubala gw'obulabirizi bw'emukono era taata Yakobo Kinaaba ye yaleeta omubalo era n'akisiga mu baana okwagalananga. Neebaza baganda bange bonna nze nga Ssemakobe okwagalana. Bonna abaana bafubye okulaba nga bakola ate nga bali mu bufumbo. Taata anoganya nnyo ekyokuba nga olina omubeezi ng'ate okola. Essaawa eno nkolera mu Absa Bank nga maneja wa branch y'Omundeeba era tulina n'abaana abalala era abali mu bitongole ebyenjawulo bainspekita b'amasomero badirekita b'amakampani naye ngeto kyonna baodita kyonna nsigo ya muzeeyi. Twebaza nnyo n'Obwakabaka bwa Buganda kubanga nabo bwagadde nnyo muzeeyi ne Ssaabasajja Kabaka ate n'omuweereza obubaka era yajja n'amukyalirako wano ewaka. So era abaana bali ki mu bumuli ogwo okwagala Obuganda n'okwagala Ssaabasajja. Tusaba Omutonzi Taata waffe amutuwangaalize era naffe atuwangaaze tulabe ku bibala bye twafuna mu taata n'ebibala byonna ebyava mu taata. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ntula mu America naye ng'emirimu gyange gisinga ndikolera wano mu Uganda. Nze director wa Petrution ne Vision Land College Nkokonjeru. Olwaleero nzize ku mukolo gwa kitange Mwami Kinaalwa wano Lugasa okujaguliza wamu naye. Twebaza Katonda olw'emyaka gy'amuwadde. Abasinga bayinza okwebuuza nti muzeeyi akikola atya naye waliwo ebigambo ebiri mu Zabbuli essula y'ekyenda mu emu bigamba nti okutya Mukama kiwangaaza. Kitwala nti okutya Katonda kye kiwangaazizza muzeeyi Kinaalwa Yakobo. Mukama n'amuwa omukisa n'emikisa egy'omuyiika. Netusookera ddala omusajja afaayo nnyo okwagala abaana be okwagala famire ye ate omuntu yenna bw'ayagalwa naye ayagala bw'ayagala naye ayagalwa. Kati tukyebaliza Katonda era bwe nali njogerako olwasemba lwe nayogerako naye emyezi nga mitono emiwedde nagamba takyasaba Katonda kumuwangaaza ye buli kye yasaba Katonda akoze akimuwadde. Kati bwebaza so naffe tutudde olunaku luno n'obudde buno n'abaana bonna tujja wano okwebaliza Katonda byakoledde taata waffe muzeeyi Yakobo Kinaaba. Okubeera mu famire eziyuzibwa ekisooka ziba teziyigirizibwa Katonda. Bwe zibanga teziyigirizibwa Katonda omuntu atatya Katonda tasobola kutya muntu oba bintu naye ziyigirizibwa okutya Katonda kubanga tutya Mukama amagezi magakola gatya mwe gasookera. N'ekirala famire ezo tezaateekateeka baana naye bw'oyigiriza omwana okutya Katonda n'omuteekateeka okusinga okumuteekerateekera ekigambo ekyo kiba kikulu nnyo. Mukadde waffe mukozi na buli muntu akimanyi nti mukozi ayigiriza abaana okukola ate abasomesezza. Ekintu ekyo kikulu bw'aba abasomesezza abawadde omumuli okutambula mu nsi eno nga batambula ng'abalina amagezi n'okusingira ddala okubayigiriza okutya Katonda kubanga ye musajja gwendabye nga buli budde atakabana nnyo okulaba nga ensonga za Katonda azisoosowaza. Awadde ekkanisa ettaka, awadde emizikiti ettaka, ayambye nga bwe kisoboka era ndowooza emikisa gy'alina Kasozi era nga tuli ku mutalo oguyitibwa Lugasa Ddungi Ngogwe Kyaggwe Essaza lya Kabaka ery'Ekyaggwe
mu disitulikiti y'e Buyugwe. Kasozi tuli wano ku mutala Ddungi Lugasa ng'ogwe mu Kyaggwe mu disitulikiti y'e Buyugwe. Tuli ku mukolo ogw'okujaguza olunaku taata waffe lwe yatuula obulokozi. Taata waffe yali musajja w'abantu nnyo era y'omu ku baatumbula ebyobulimi naddala emmwanyi mu Buganda. Taata waffe y'omu ku baali abakulira unions mu Uganda era nga union ya East Mengo Growers Cooperative Union yali chairperson waayo okumala emyaka 2 era yakola bingi nnyo union eyo okubanga etumbula ebyobulimi mu Kyaggwe ne mu Uganda mwonna era ali secretary wa Coffee Marketing Board mu biseera ebyo. So aweza emyaka 93 egy'obukulu ate emyaka 3 nga atudde obulokozi. Tubulaba nga tulina abaloyi b'emyoyo bangi. Tulina Bishop waffe Kagodo ali wano, tulina Bishop Matovu, bonna n'abaweza bonna abo mu busumba bw'emukono baze obawo ng'abajulizi nga taata waffe akuza olunaku luno. Yes, baganda ffe bonna bali bangi era tuli bumu nga kitole. Ekyo Mukama akyakituyambye nti newankubadde famire ezimu ziba zeeyawuddeyawudde naye Yakobo Kinaalo eri wamu. Tebala taata kubanga yatukuza mu mbeera eyo nga buli omu amutwala nti munne wa nsonga. Era atwala nti omuzadde aba wa nsonga, baaba aba wa nsonga. Weewuunyisa nti nze emyaka yonna nnina bonna bakulu bange bonna mbayita baaba, oba muwala oba mulenzi, ate nange bonna abanzirako bampita baaba. So ekyo yempisa yatukulizaamu, yatusomesa, yandowooza wano ku kyalo kwonna ne mu mukono ffe tusinga degrees ennyingi. Alaka waliwo degrees 38 ku baana 42 be yazaala. Yali musajja muzaazi w'abaana era ndowooza ensonga lwaki tuli bangi wano. Naye ebe nange obutadde ku mabbali yafa olaba nga talina mwana gwaleka mabega. Ataasoma mu biseera ebyo yagalanga buganyi oba mbeera ndala yaliwo naye nga sitategamba omutera ku ssomero. Naye Mukama atuyambye bonna abasinga abaliwo bonna kati bya graduates. So mu bufunze yesabye tulina wano olwaliro Jambo Gracious oli mutabani wa omwami Yakobo Kinaalo Kasozi Ddungi wano mu Kyaggwe. Olunaku lwaliwo nga 16 tukuŋŋaanye tujaguza ebintu bya mirembe. Ndi mutabani w'omwami Yakobo Kinaalo. Olwaliwo tukuŋŋaanye ennaku z'omwezi nga 16 nga tulina ebintu bibiri ebikulu. Ekisooka nti mukadde waffe mu mwaka gwa 2022 nga 16 June yasalawo n'alokoka. Ate omwaka ogwaddako nga 16 June n'asalawo okulonda omu ku bamaama baffe ne bamugatta empeta. Ffenna ekyatusanyusa ennyo kubanga okuva obuvubuka we bonna nga tumutunuulira yalinga ayagala okuweereza Katonda. Yali ayagala okuweereza Katonda ate era ng'akola ebyo ebiweesa Katonda ekitiibwa. Naye nga bwe yatugamba nti njagala nange nve mu nsi nga ngenzeko ku meezi entukuvu ffenna twakikkiriza. Wadde mu kusooka waliwo maama waffe eyasooka bwe yali yagatta empeta naye Mukama n'amuyita kale bwe yatusaba ekintu kino tukkiriza okukikola. Twagala okumwebaza olw'ebirungi bye yatukolera nga omwana ataasoma mu maka ga mukulu Yakobo Kinaalo ng'oyagana bugaayi naye gwe wamugamba bugayi nti njagala kusomera giiri era lwakubeera nti ebiseera ebyo tewaliwo kajanja ka kusomera bweru naye ne bwe twandibadde twagala genda mu njoza twandikozenga ki twandigenzenga naye twayagala nnyo okubeera okumpi ne bakadde baffe naye era ffena twasobola okusoma abaasoma. Twanyinza obbaga nti mu maka g'ennyumba ya mukadde waffe Kinaalo alinamu diguli eziwera 30 nga z'abaana be nga tugasseko z'abazzukulu abaana obwana naddala abaana abawala bo baasoma nnyo. Tenjagala okukubiriza abaana muwulire nnyo bakadde baffe kubanga abakadde baffe emikisa gyonna gye tufuna giva ku bakadde baffe. Ate omuzadde bw'akwata ssente n'azikuwa zikozesa ekyolina ozikolera. Ate nekya nenkubiriza n'abazadde naddala naffe ng'abazadde ko ffenna tulina abaana. Ebirungi bye tulaba bino byonna lwa mukadde ffe kubeera nti yeefiirizanga. Siga nti ssente ze yali talina nga kira kyayinza zikolamu kubanga ye yali azirina naye yasalangawo n'azituwa agw'omugaji oyagala okusoma n'asoma. Abazadde tulwane nnyo wadde omulembe ng'era Bishop bw'ayogedde nti essomero ng'eryakikakkanya abasinga mwe twasomera lirina abasomesa bana bokka ng'ebibiina balina 10. Abazadde muleme kutwala abaana ku ssomero lwakojjako. Abazadde mutwale abaana ku masomero nga mubakolera entandikwa ey'okugenda mu maaso kubanga ffe tuli kino kye tuli olw'okubeera ekyo omukadde waffe kye yatuwa ate ne tukkiriza ne tukitwala. Singa tekyali ekyo singa tetufaananga bwe tuli.
nkubidde omulanga nze ng'omuntu ndi munnabyabufuzi naye nabiwummula naye tumaze bakulembera eggwanga lino nti amawanga gonna agafa ku bantu baago galina okubawa obujjanjabi galina okubawa ebyenjigiriza n'aw'okusula naye byonna biyinza obutasoboka kubanga omuntu bw'abeera omulamu asobola okwetuusaako biri ebibiri bw'abeera omulamu asobola okwesomesa n'okwesuza naye bw'aba nga si mulamu kubanga obulwadde tebulaga omuntu asobola okulwala bw'amala okulwala nga sente ziriiwo ebisigadde kuba kufa muwulidde nga njogera ku kyokulabyeko kya muto waffe nti yali ali mu kyuma wammanga we ekyuma ne kibagulu ne kimukuba ne kimwasa omutwe ne bamutwala ng'omusayi gumuyise mu bwongo naye singa tekyali kisa kya Mukama nti waaliwo obujjanjabi singa kati twamuziika so njagala okukubira gavumenti omulanga naddala pulezidenti wa Uganda w'eggwanga omulungi Yoweri Kaguta Museveni nawulira ababaka baleetako ku tteeka eryo naye etteeka eryo simanyi kiki kyagaana kuliteekesaako mukono era nkubira ababaka abaliyo kakati mu paliamenti eno eyokubiri etteeka eryo mulizze bwe muba mwagala eggwanga eggwanga eritalitaddamu terisobola kutambula na bino byonna gavumenti pulezidenti byayogera okuwa abantu PDM okuwa abantu emyoga abantu okubeera nga beekulaakulanya abantu abalwadde tebasobola kukulaakulana so nkubira gavumenti omulanga esobole okubeera nga efa nnyo ku bujjanjabi bw'abantu nyinza obaga nti kyokulabirako naffe tukoze okumala akabanga naye naye waliwo ekiseera wootuuka ng'obulwadde bukukutte nga tosobola kugenda mu ddwaliro kyovula nti kati abamu twasalawo n'emyaka gino osalawo n'ogula gundi insurance ya bukadde bubiri at least naye obukadde bubiri omwaka kugenda okuggwako ng'okozeseza obukadde nga 6 n'olaba nti kikuyamba ate ekirungi nti woogende we bakola ki we bakujjanjabira so gavumenti mu byonna byebeekola ne byerowooza ng'erowooza enguudo erowooza amasomero erowooza ki esooka erowooza ennyo ku population ennamu bw'eneeba ekikoze ebintu ebimu ejja kubeera nga tekyetaaga kubikola kubanga abantu basobola okwesomesa nga balamu abantu basobola okwezimbira amayumba nga balamu abantu basobola okwekola ebirala byonna nga balamu naye a sick population terina kyesobola kwetuusaako